La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Politics wa mu Uganda mu binnyo ne bwe mbasikkiriziganya nawe mu byobufuzi bw'obeera mu kaseera akabi nnyo okujja w'oli ne bw'obeera mu kaseera akalungi lwe muli kitegeera tuyinza obutakkiriziganya mu byabufuzi naye nga we are friends. Dadi wange era yawagira NRM nganze mpagira Dr. Kiza Besigye. Tata wange bwe yalwala Dr. Kiza Besigye yajja omulaba ne mu kumuzika yajja okuziika byobufuzi abantu abali civilized nzika timpagira General Muhoozi Kainyugamu okitegeera no but Dr. Besigye is my friend. You won't believe it. Kubantu benyina kubifaananye waka mu liro lyange nekifanye Dr. Besigye yekino ne muzaata I value friends okitegeera bino ebyobufuzi Dr. era kyogeddeko nti nze ndi musayi gwe FDC. No, omusayi gwe gwina kubeera ki ensi gye bayita Uganda yogere kati nze natambula mu mbaagaliza birungi ebali ensonga yo mu State House zibanyanirize bwe ndi basookayo nange nja kubakola ki baanirize. That's it. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbi fil lahu warhamhu. Allahumma fil lahu warhamhu wa afihi wa af'anuhu wa akrimun nuzulahu wa wasi'u madkhalahu wa aksiruhu bil ma'i wa tharrij wal baradi wa nakkihu min adh-dhunub wal khatayahu kama yunakka thawbul abyad min ad-danas. Wa in kanu muhsina faziduhu fi ihsanihi wa in kanu musii'a faghfir lahu an sayyi'atihi wa raqihi rahma amnati adhabika hatta tab'athuhu ma'a alladhina an'amta alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shada'i was-salihin wa husna ulaika ar-rafiqa. Allahumma ya rabbi ij'al qabrahu rawdatan min riyadhil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min fil niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat waj'al Allahumma fi quburihim qiya'an wa nura wal fushata was surura wal bahjata wal hubura wal maghfirata ala ahli al-qubur innaka malikun rabbul ghafurur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziliko oyagala ordrops ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ezomulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Nsanzi basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi Neketi Motors. Genda obakubire kusima namba z'essimu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Bambi Gashumba nga bitale bya Adam. Bitalo Adam bambi yafudde. Nenga ani akyogedde, I think it was Semujunganda akyogedde nti buli muntu alina contribution ye. Ne Adam ya contributing okuyimba lwa Doctor kutoka kwa balabala. It was an amazing song. 2016 sina mwenyiza describing ne bambi awo mulemerembe. Enjawulo eriyo atusooseyo ne naawe ogenda. Neva tugana 2016 ya oluyimba ye lwabalumya nnyo omutwe. Bani naddala embwe abatali mu FDC ebiseera. Of course it was a song. Enyimba zimobilizing abalonzi all over the world. Oluyimba lwali very very good. Kitumujjukirako. Buli omu alina contribution gyakola mu struggle gyabeeramu. Waliwo abayimbi, waliwo abawandiisi, waliwo abalumba, waliwo abakola bitasobola kukola. Mu statement ya Dr. Kizza Besigye ng'ayogera wano abadde akusonzeemu anagamba mbu wakubamu ekkoona naye nga wali munnaabwe nnyo. Nze namusiibula officially Dr. namuganza empanisi. Ate enjawulo eriwo wakati wange nti nze nayogera nti ngenze ne wali abali eno nga nekyo tubeera nabo. Kakati kiki ekirala nze neereeta era nyina lwayita okukola ki okugenda ekitegeera kyekyo namugamba officially nze Dr. mugugu ukoze eki nengenda. Abantu abali mu struggle bagamba ki? Maliwo abali mu struggle muganda wange buli omu ali ku lulwe buli omu ali ku lulwe mazima. To me, the Doctor is the symbol, is the flag, is the brand of the struggle. That's it. Abantu mu kufera bayiteekamu ebyobufuzi naye kati wano mu kifaananyi olaze ekifaananyi ekyenjawulo ku kyoliko kati n'okuba nti woli wano kikyendiko kati mu politics wa mu Uganda mubi nnyo ne bwe mbasikkiriziganya nawe mu byobufuzi bw'obeera mu kaseera akabi nnyo okujja w'oli ne bw'obeera mu kaseera akalungi lwe muli kitegeera tuyinza obutakkiriziganya mu byabufuzi naye nga we are friends. Dadi wange era yawagira NRM nganze mpagira Dr. Kizza Besigye. Tata wange bwe yalwala Dr. Kizza Besigye ajja omulaba ne mukumuzika ajja okuziika by'obufuzi abantu abali civilize. Ebiseera ebisinga otera okuwabulamu ku bantu awo twabadde mu lumbe ekiro abayimbi bangi bazze nga boogera babampaani nga buli omu kale ajja ayisaawo bye nga kuyisamu abayimbi abantu abasinga bazze saabaddewo so simanyi kye bayogedde. Saabaddewo mpozi ekirala Lord Mayor kyayogedde kali kyayokwekubisa ebifaananyi n'abantu abalwadde. It's very disturbing. Very disturbing. Bw'oba ogenze n'olaba omuntu omulwadde lwaki opoozinga naye ekitegeero obanga abalaga nti mulabye. You get it. It's terrible. It's bad. Kati wali ebifaananyi bambi byasegirinya ebitambula ku social media embeera gyalimu si nnungi naye ng'oli apoozinga ki oba togenze kulaba mulwadde oba ogenze kweraga kyekyo. Ate njogera eriwo nti omugenzi tebamuyambye mu bulamu. Ebyo sibimanyi sisobola bikomentingako. Baani ababyogera? Baani? Bantu baani? Buba muyambye batya ye ng'akyali mulamu bw'aboogera. Uganda ekyokwogera kyo kyemusinga okumanya naye bwe bituuka mu bikolwa zero okitege baboogera bo bakoze eki. I joined supporting Dr. Kizza Besigye out of my conviction. I had the right to join Dr. Kizza Besigye and the same Gashumba has the right to exit. I had a meeting with Dr. Kizza Besigye for 2 hours and I told him, you know what, for me I've given up. You get it? And Gashumba is very unique. For me, I open. I speak out during the night. There are those who pretend to be here and at night we are with them. So what are you talking about? And then what do you have to say about the issue, the concern that the Lord Mayor expressed where people take pictures with those who are ailing for political dispensation? My brother, I support the Lord Mayor 100%. It's terrible and it's a trend in Uganda. You visit a patient. Actually, these people don't visit a patient. They are going there for their personal, selfish, social media
think likes and the rest. It's terrible. Why would you visit Besigye in Nairobi and you take a pic with him in the state where he's in now? So it's bad, it should stop. Honorable Mr. Gashumba, tunuulira bwe mwatambula Uganda yonna 2016 ne Adam Mulwana ate wajja otya okukyusa ekirowoozo kubanga kati byeyogera byawukana ku Adam Mulwana byabadde That struggle yakuma 2016. That's the truth. Dr. Besigye yennyini yatugamba yakawangula obulwa emirundi egi ne balangirira omulala. Ekitegeera buli omu n'akwata eriri. I'm not alone. Bangi. Waliwo n'abali wano emisana nga bakulaga baliwo ne dokita naye nga tubeera nabo ekiro. Okitegeera nze kati mpagira General Okuziika Adam. Okitegeera no. But Dr. Besigye is my friend. You won't believe it. Ku bantu bennyina ku bifaananyi ewaka mu ddiiro lyange n'ekifaananyi Dr. Besigye yekiri. Ne muzaata I value friends. Okitegeera bino ebyobufuzi dokita era akyogeddeko nti nze ndi musayi gwe FDC. No, omusayi gwe gulina kubeera ki? Ensi gye bayita Uganda. Yogere kati nze natambula mu mbaagaliza birungi. Ebali ensonga yo mu State House zibanyanirize. Bwe ndi basookayo nange nja kubakola ki? Baanirize. That's it. waliwo abalina ekirala ng'olina principle kifaananyi mulire Gashumba nze muntu omu mu Uganda on Monday ne having a breakfast with Kyagulanyi, Wednesday ne having a dinner with Dr. Besigye, ku Saturday ne having a breakfast in President Yoweri Museveni. Kwanza ebyobufuzi ebyange byanjawulo si byampala na. We can disagree mu byobufuzi ntusigala nga tukyakola ki tukyanyumya. Ku nsonga y'abeekubisa ebifaananyi nga bagenze okulambula abalwadde olw'ebyegenderwa byabwe by'ebyobufuzi. Abo basezi eyo kalikyezze mu Uganda. Abantu abasinga tebakyagenda kulambula balwadde nti bagenze balambula baba bagenze mu showbiz. Honestly ogenda otye Nairobi segirinya mu mbeera gyali munga n'emikono ogiraba giweddeyo n'amagumba ne weekubisa naye ekifaananyi tukivumira ne sekuvumirira. Genda olaba omulwadde bw'oba weekubisiza naye ekifaananyi kitereke mu alubamu yo okitegeera ndo dani okiteeka ku social media. N'ekirala oba ensi eragawa privacy y'abalwadde yaddawa mutegeera ndowooza. Kubanga sisuubira nti abalwadde bano babeera bati sanctions biseera bisinga. Abasinga bagendayo for political byabufuzi mu maaso abirage nti nange nakyaliraani segirinyi. So nkivumira sekuvumira yo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.